Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere.
Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Katubanjulire Fresh Chat bakufulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla, banana. Bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4 ku Facebook Fresh Chat ku simu 0707 nyanya 770 oba 0782 555 582 and Fresh Chat fresh at its best. Nenkaiza kayimba nekilesi yo juli jindekere holiday wedde koli n'okundekawo naye ate gy'osomera mu abaana muli nkityamu nti olifuna nsinga kati kinva nkusibulanga nkaaba naye kale juli genda osome naye noleeta nekilesi yo nkisigaze wootolindabirekueyo nga buli lwebeera mu bulago bwange ye ngumi okuba omwesigwa naye nali nyimbira muntu Julie one on one ebyokusoma ne biggwa nenjagala nkafulumye kati lumu Auntie Mariam twalina show n'agamba naye mutuyimbiremu tumwinayo kuwimba naye mukamuyimbiramu n'agamba wali otegeeza ki koze nkubulira amazima Auntie Mariam naye mukwano gwange Julie naye nekola bweti gadda kusomero n'agamba kati va ku Julie generalizing oluyimba lufule lwa bonna jamu ebyo ebisome tusimanyi olidde jamu ekigambo holiday weddeko jamu ebyo generalize the song kati bativala wabanga wakasisira Auntie Mariam ya Mariam Ndagire sorry friend Wamuyita Auntie Mariam kale Mariam Ndagire okay. Yes kananga agenda oli mukasisiro terezo oluyimba so nengenda mukasisira nenkomonga mpiteza nanga kati yimbe ebyo so story ya necklace wetu we ajira necklace mwaka chogo 98 ate Kireya yali 197 Kireya yasoka necklace yes wow necklace yejire ngumya naye tolwayo ngandabye n'okukwagala ennyo tumale kulya onsibule. So olunaku olwaleero tuli wano ne Ronald Mayinja tuzze mu rehearsal ze tulabe ekintu kigenda kubeera kitya nga 8 March Women's Day meza twamaze dozigula eza code base wazirabyeko code base yeffe bulwola ba code base yeffe era mbebaza kungula kemeza nebaza nabaguze tables bonna nabo bakyali mugula nabaguze tickets nabaguze table tickets bale mbebaza okumpagira ezino rehearsals zonna kyeziriko tutambulira ekyo kyemwampa saba abakodi base olumu kyemfacilitating kyokozesa wano nteekamu naye kati leero n'otuwaayo kuza code base fabaza abakasukulayivu ate mwagula dda tebo kakati mwe kasukulayivu tugenda kwongera sente muzirina etiketi mitwalo 10 tebo milioni 3 tebo tickets wowe ogula entebe ku tebo buli emu ya mitwalo 3 tuli abantu babiri ekintu ze
meze nene kiki naye ate njagala kutula ku mmeeza so tugabiza abantu 8 miliyoni emmeka esatu katulaba nti gibe emitwalo nga 37 n'ekitundu luuza tujja kujja babiri naye mututegekera okuliddeko era tubategekera Serena yo ekikola n'osanga nga tunyumirwa ffena mu ngeri so nakolero tugenda kubeera wano ne mwami Mayinja Kasuku Live ine ebyenjawulo byekola leero tusazeewo okubeerako nawe wano mu rihaso abantu balage twagala ennyimba abantu balabe ekintu kigenda kubeera kitya enyimba abantu basubire ekisinga obulungi kubanga oyina ennyimba nga 5 sikyalina nsonga lwaki n'ozikuba oba ogenda tuwa bakateni reiza abataggwayo oyinza osooka n'otuyiwa mu golden yonna no of course no bawaayo abannanga bamperekeddeko nenja bawa basaanidde oyongeddemu akagamo nti abataggwayo abantu ogenda n'olaba kateni reiza 20 kati ne bagamba nti tuzera Amayinja alina ennyimba nga 5 n'atukubirako 2 naye era nga bajja kubaayo bannanga bamperekeddeko tebajja kuba bangi nnyo kubanga mwagala mbakubira ennyimba nyingi so ekyo ekyo naye kati ogenda tukubira ennyimba nga meka 15 Jesus kubanga nsaba abantu bakere kusawa listi sawa 10 ijja kwa mivule sawa emu babe nga batudde tutandike wange kiro okulwisa nnyo bagenda batonoga lindako ku bantu lindako bakyali hafu tebanajja nesawe mu abantu baba bazze esaawa mukaaga ezatu nga tumala mukaaga zitumala okuba ntufikisinze mu byonna nga buli mwanyu omuntu asobola okubeerawo Mayinja n'akuza nti totidde ekivulu tokitidde okyewulidde ekyevulu nkyewulira kuba Serena obadde togikolangako badde sigikolangako naye bwe nali nyingira Serena newa target neŋŋamba nti ne bwe naaba na tebo 15 neŋŋamba ne bwe zinaaba 10 era nja kuyimba kuki Serena ne already sinatandika naye yo target ya tebo nagiseeko dda yes kati nkugamba nti wade wale wogambira nti ngenda mu show nenda bwe nasanga abantu 3 nja kuyimba kana togere kusanga already bali bimeka 5 kati bo kyadde mabe obeera tokyadda mabe kati already target je nagambira nti kati tuyingire ekintu naye bwe nzina table 10 njagala shock Serena ne bwe zina table njagala shock ki waziyise mudda ate abantu nakati ndudde bulwi oli ayagala kuwa sente za table nga goze abamu mbaga banekanzi je naye kamala okumala practice babo amala ogula table ate akubuuza she ne banungi so ekyo ino kikakasa kati nokola show nga nungi ate ngene picking ate show wagiyise old is gold yes old is gold kubanga ekisooka nze ndi mukulu neje nkomye okukula kano ka 47 yeggo ogenda kuba ku myaka 47 erimu ebyokucelebratinga bingi nange ne celebratinga nganze God is God ekisooka ndi mukulu ekyokubiri celebratinga this 47 ekyokusatu celebratinga women's day abakyala kuba ffenna tuva mu bakyala kwegamba ebyokucelebratinga bingi ekyokuna lwaki ngamba nti old is gold bwe twali abavubuka batulabiranga 13 awo tulinnyamu ne batulabira akasanvu netuddako ku mutwalo okwali ku lwano tulabira omutwalo leero weogambira nti akuze ate emitwalo 10 katulaba nti olodi abeera afuuse golo nina akayimba kenjagala munkubiremu wano oyina kola akakayimba kekali abayina ssente bonna abamala ziri bbiri ezenyingi nti bezibulamu zino nga nzita oba zinoonya tomanyi we ziri kale nebezivu oba temunakatuukako nako naye tuli mu kuyita practice okukubiramuko abantu baffe ne bamanyi ekijja akasuubire n'akalala kamu kereya njagala nnyo erinnya lyona nina abakyala bemanyi ebukotaawe be banaalaba akantu kano maama Linda kasitoola bakayimba kano noonya ongambe nakalabe Kasuku Live nkusasulira 37 amina so atule uli omwana yakayimba ke abala bagala kati gongambye nazalibwa mukazi mwavu ko bategeeza akukako mama Linda yagala Claire uli omwana akayimba ke nebo nabona tutese abaana bano kibakola bakimanyi bwena tugenda buko buli mwaje ani producer wa show mwami Kaddu uli wali mwami Kaddu soko je mai Kaddu musajja wange so nanga musajja wange twali fenna mu ndere nyonyo sebo nako mu ndere wayimba paka mu ndere nazina mita mnabuka bukana deno na deno yama so musajja muyivu mubire ebintu yes
olaba eno show saagala gezesa sibadde abagezesa ndabye omwana oli akubye engalabi ku luyimba olubaddeko ate ekirungo nga kyeyongedde neŋamba Mayinja sente zaffe ogenda zirya zikuwoomere ogenda zirya zikuwoomere. So Kaddu, what should we expect? Bannange, guys, let me tell you this. Gwengo wa production. Nze ali mu production nja kugamba ekintu kimu. I am one guy with two particular. Njagala nnyo ekintu ekisinga. Era sibera na kintu kya number 2 or 3 or 4 or 5. Kasuku omanyi tubadde mbino for a very long time. Yes, I have invested my entire life mu bintu bino. Omuntu yenna ajja gyendi alina okubeera mu malirivu okukola ekyenjawulo. And I can tell you with all due respect, Mzee Ronald Mayinja at 47 ali ready okukola ekyenjawulo. This is why I'm in the production. Buli kimu ku sound ya Mayinja kiri reborn. Mayinja has brought his music out of the sleep mode. N'agireta neyingira mu factory n'agiresettinga asobola okukomya music yabe relevant eri Uganda and Africa. Akomyewo ekyenjawulo ku luno ng'ayagala kuyimba. He's not here to do a lot of talking and all these movies over dollar. No, azze kuyimba music ate asobola omutambuza afume one. So ladies and gentlemen, please let's give Mayinja that support he needs to iteo kwanza. I'm already in. Yeah. Let's do it. Kati chikave mugenda okuba wano. Basically kiriwo twafuzinze Chika yayingidde mu bakubi baffe bano abali professional abakuba ebivuga bino ne tufuuka sound emu kati ku Serena Mayinja. It's not Chika. Twakute Chika neyingira nebulira wali tukola that band is kulaba ono owa madingidi amadinda sorry ana amadinda noli owengala binono na ndungu ziri ndungu ziziri sebo nazo ndozo ziraba kogo ngale tunabagenda wala soko abana basuke bampemo ka fusion wano akazino nga tunakuba band tunagitwala nnyo olonda akayimba akamu either Africa or akamu kuima mu second session tukubemu basoke bampeka nakabano boy yama pe yaman ekintu olwo tukiwanika tukijjawe mukirabira waliwo nakayimba katono nnyo ono omusajja akyali mu birthday week last week yali birthday ye yatwagala okugamba Kasuku nti happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kasuku wazabanga, happy birthday. okiwulidde bannaye oli otya ono mwana mulabidde emyaka mingi naye Mayinja oba ono tomuleka nga musawa kasukulindako. How old are you now? How old are you now? How old are you, Kasuku? How old are you now? Tata. byebyo mama yafata ngambye ola kasendi olumubuza emyaka ti mama yakugamba emyaka gyange sendi erasti boy ewa wana wana bamwanyikipo kati basobola mugamba kale bestimani wange kati bestimani babanga bestimani ali ku 47 nenge bana mukuba ebidongo ebyo tulina shonga 8 ogwokusala tegezaawo sendi wa Serena wazingawo dda naye yatugamba maama we yamanyi soka tufune bano Africa. bukuwaza banga akayimba ako era byona bichanga akantu kannamukwaya ako namukwanze nali nkola kalanga nabuli kyenkola kidda byu nekitamu bagenda ku lusoko omwana akoneka kubayo namukwaya era jangu tulyenkola sekasita omuntu afa simu ye nganze envulumu nawe toko tiktok obulanga babugatta bane nange neta nengamba simanyi
kuyimba paka ku kino bakugatta you know kana bagenda buganda nga bano butabanja kuyimba bwajja nasiri bwe walowooza ati simanyi kuyimba nakera ku macanga ndera neŋŋamba ate nze nasibenja bana bagenda bufuluma nali manyi tukola behind scenes ekyaffe ekyasitwa ekisigala eri naye maama abaana ate bwatuuka ku baana bano olwafuna ne bamutambuza buli wamu naye kati bajja ku Serena nga 8 kati balabe okuyimba. Nina kibuzo kimu kyenjagala okubuuza Mayinja maybe nga tebannatandika bano. What inspired? I think Claire and Necklace are one of, if not your biggest songs. Claire and Necklace Africa. Yes. Those 3 are your biggest songs. To you, but most nyimba zesinga zonna z'amaanyi. Z'amaanyi. No, I think what about z'amaanyi the biggest, like biggest. Enyimba nga zaakusambira akadino ogenda ne Africa. Yes. What inspired Claire the song? Claire no nali nyimba twalinga ku ssomero eyo nali nakawaawo walingawo omwana nga bamuta Claire naye yasulanga mositeri nga tugende wene tuli ebintu nga kalina omutima mulungi kati nga kansanyusa kaddira tro y'amagi nga kabwe kalyasa tekaligirae kisigala kitosonkola noloza kalina tro enamba nenga kajja nekakugamba ekitufu nsigazaawo amagi aga oba oguleo tro egula tunaale kugamba nkagala nnyo kati ebikola byako negira njagala nnyo erinnya ka-inspiringa nnyo nokuyimba kumala omutima omulungi then necklace era byalimu ekisomero bawayise endongo kekuvugire sobolidemu katini nnyo kamalirize wano kati mune necklace era kali kakwalo konga kadde nze nga ndi wadde koka boda katutuuka nga ba boarding section baddayo nga saagala kandikewo nenkayiza akayimba necklace yo juli gindekere olidde weddeko olina okundekawo naye ate gyosomeramu abo abaana muli nkityamu nti olifuna nsinga kati kinva nkusibulanga nkaaba naye kale juli genda osome naye noleta necklace yo ngisigaze wotolindabirekueyo nga buli lwebeera mu bulago bwange yeŋŋumya okuba omwesigwa naye nali nyimbira muntu Julie one on one ebyokusoma ne biggwa nenjagala nkafulumye kati lumu anti Mariam twalina show n'agamba naye mutuyimbiremu tumulinayo kuyimba naye mukamuyimbiramu n'agamba wali otegeeza ki koze nkubulira amazima anti Mariam naye mukwano gwange Julie naye nekola bwenti gadda kusomero n'agamba kati va ku Julie generalizing oluyimba lufule lwa bonna jamu ebyo ebisome tusimanyi olidde jamu ekigambo holiday weddeko jamu ebyo generalize the song kati bativala walibanga wakasisira anti Mariam ye Mariam Ndagire sorry friend wamuyita anti Mariam kale Mariam Ndagire yes kananga agenda oli mukasisiro tereza oluyimba so nengenda mukasisira nenkomonga mpitiza nanga kati yimbe ebyo so story ya necklace wetu weyajira necklace mwaka chogo 98 ate Claire yali 197 Claire yasoka necklace yes wow then okay. Africa twalina era munnabyabufuzi awo erubaga awo bananga omukyalo oli yayogera ebigambo nga nze mayi bw'anaatuka mu parliament ajja kutola ne ku musaala gwaweka abalonzi naye kyanewuunyisa bwe yatuuka mu parliament yasooka okuwagira etteeka nti babawe emmotoka ate olwadde bwe yeesimbirawo nga alina emmotoka ate nga nnungi kati nenkwata ku mutwe nga en Africa teri ayamba ono bw'aba agambye nti basooke kutuwa mu motoka emmotoka zaffe zigwa mu gunya imagine ffe twali lubaga awo wabbakuli nga wakiikirira neŋŋamba kati abakubanga akiikira ebigomba kuba enguudo tezaali nkole neŋŋamba Africa abantu beerimba tewali akola ki tewali ayamba kati awo inspiration nagijja kwoyo omukyalo yes kale nno byebyo okay kati katufune oluyimba Africa tugere maaso ne rehearsal zaffe kyetubaali twagala omanye ekyo abasajja katubakwase eryongo mu Bafirika
w'amaanyi ebiwala bimwagala bimufiirako bufiizi nzolaaba abikutteko Mayinja oli w'amaanyi ebyana bikwagala ate ebyana bito byonna nange mikwano gyaffe mwena tubakowoola nga 8 March anti olunaku lw'abakyala tugenda kubeera ali eri ku Serena ne Papa Ronald Mayinja.
Beke badde bule nyimba mmeka? Nyimba 3. Kati betunye sawa yange egamba saa 10:30. Ate bankolanga nzikiririza nnyo mu mwoyo gwa music kwa gwensinza Katonda gwe manyi wa music. Ronald alina okubanga ali ku luguudo nga mindset yo nekyuka asobole okubaako kyatuukiriza ate nga nakyo nkyetaaga. Kati ye njagala nsooke muti ezo 3 zisigalidde gwentandikirako enkya. But I want to give you feedback. No, you are a much more better team. Gwe Ronald owulidde otya? Obadde okabe haso naye gwe owulidde otya leero mu session eyo? Mpulidde nga munyuma, mpulidde bulungi nnyo. N'ofuna confidence because gy'anoonya. Right now ali under a lot. Ffe tuli wano eno naye ali under fire. Yes. Every corner wavaawo omuliro. So wajjano n'amaanyi ne gaggwawo ffe tumudifulate nga bali basobola omuyiya byonna baagala naye ffe tumuwanika kuba alina osigala ng'ayimiridde. Okay? So me I think if we do that and much better, ola mukikola mu seconds 2 leero. What about by Friday? I'm sure tugenda kikola. So I want to thank you officially. Thank you very much. Please, we apologize. Inconvenience car generator and power today. It won't happen again tomorrow. I'm on location. Muzeyi nkwesiga nnyo, thank you for the good job. Enkya tukeereko tulwanisa obudde tukose like 3 hours okuyita mu buzibu tukole ka dry run cafe. So tukio okugenda okulya kamere nga mazima tutereeza bukyagaanyi naye nga ebintu byonna biri tayari. Naye nga I can tell you buuza Kasuku ne charge esunze naye ng'omuntu. Vibe yaffe yakakati. I mean, this Mayinja mulala si oli gwe wamuyina diff. Gwe tulina leero owaffe twamuwambye. Otegera sebatawana mukubira nga tumuwa nga badda mu byabwe. Neffe gwe tuleeta ku Serena mulala mu Mayinja Pro Max. Thank you so much. Mayinja Pro Max. Nitwala mulinyere. Kati fugirawo Mayinja Pro Max. Mayinja Pro Max. Kyo kijanga 8. Mayinja Pro Max. Kati Mayinja ticket ziliwa. Ticket? Oyo anti ngondi eri eno. Okay. Tickets tuzina kala Judy Solutions za mu kibuga we. Judy Color Solutions. Judy Color Solutions awe ziri bazitunda. Serena wenyini. Serena Hotel. Serena Hotel zitundibwawo. Paka last makindye nawe ziri. Tuyinawo Pacific Bond. Pacific Bond wale na ewaketi. Ewaketi. Nawe ziri. So ziri abantu wangi. Okay. Nice.
Show tugirinze gibadde emyaka emeka? Mingi. When was your last show? That was 2016? 2015. 2015. Rehearsal kuolo wazikolera wali ku AY? Ku AY. Makindi. Era nzijukira naliwo ne nkukavalinga. Yes. Makindi awe nali. Kati ate wano wanene kubanga obo twala mbatu mu 5 star. Kinene muko. Sene li 5 star. Yeah, 5 star. Kinene muko. Ate n'akasente kanjiko. Naye kusinzira kye tulabye wano value for money weeri. Kati bano abanaatimba abanayingiza abantu be banaayonoona naye ng'ekya stage. Ani agenda okuba ku stage wali? Mwana bamuyita batya bagenda kola stage. Stage Mataala biki ebyo? Bano bakoze wali mabani. ATS bebo. Be bagenda okukola. Erinya mbadde sinalikwa. Bakola bulungi. Katusuubire nti banaakuwa ekirungi nga kye baawadde Rema. Bajja kukimpa. Buli venue eba ne setup yayo. Manyiye wano twabadde bweru wali munda naye manyi babimanye. Eno ekonsati esoose indo. Yes, what Africana tubadde nga tukoze wabwe. Just know everything about it. Okay. Upgrade ngabona gamba now I'm going to do it like a concert where you know kubera because what you bakole bweru mu binu bigundi they call it concert naye they never give us the actual concert setting because concert betogere bya abasaya play ku Broadway omusajja no pen closed okubeta kabena muntu atambuza kagalo taleta nokozeka taba kwa kubenziba nga flag ebanga lyonna for Serena we want to script this thing have a full week next week tomorrow rehearsal weekend Friday the two and buli timu we go and begin communicating with the sound guy and stage. Yes. To a very scripted with the light and the sound. We don't want to just jump into the thing. Talk about what we into a change. I think if you are not to be money, those details are not about Samas. Baby foolish into each woman. So we want to get the music and this guy to the moment of every man. Yes, I know the song, but the song was professionally done. Abantu abasinga baguze tickets zaabwe. Naye bayongera gula tickets. Zino rehearsals by Friday tumaliriza. Then tudde ku stage kiki ekigenda okuba ku stage. Pressure kubanga omuntu bangi banguze ko table. Olina gamba naye bigenda kubeera bitya. Naye n'olaka ka pressure kakutte no gamba milioni z'omusajja 3 azimpa. Naye nino muwe ekintu. So kati practice tujimaze this Friday tujja kwa tujimaze buli kimunga kiri papa in case singa mpulira watakoze kalungi waliso olumubira inaku lumubiti next Tereza amukano Tereza amuwali then naye manye bisinga katufuse bisinga tufuse nze tujegenda kwa tumaliriza. Okay, so that is Ronald Mayinja for you. Tukoze yake enjawulo nno kanyuma kakunyumidde wabale kunyumirwa walabye bingi tutera kunyumirwa ekyokubiri wabale kujja ku set kubanga obadde muninde eyo tunajja tunajja luli naye katubuze ku set olabyeko nti ebintu bigenda mu maaso olumu tukola ebintu ne muga tubalimba alabika tebiriyo naye kati naawe reporting ekintu kyolabyeko. So Mayinja alina ekyenjawulo kyakoze press conference ebadde ku lyato. Ng'ebibuuzo abantu babibuuliza ku lyato. Yes, kubanga olumbe tufuna omukisa tugendako mu America mu convention. Balifa on Twina Lake bo bayina si. Kati si ziri amato gabe edyato nga lyenkanaga Garden City nakigambako omuntu ye meri y'abasajja bali yenkana Garden City. Yes. Mayinja. Yes. Nze nali mu convention kati convention gyoliko gote wagenda kati mpunyumiza ne bagamba nti ogenda kuyimbira ku level 2 gwe n'ogenda emiziko n'omuteekeyo naga gundi agenda kuyimbira ku level bwete. Yes nga si byaffe bino nti eryato lyonna omuntu omu yayimba ziri ziba level zino nga bwogamba flow bagize bagamba kati music kigo yagala genda ku flow bwete gwe genda ku level bwete bazita levels genda ku level bwete kati abantu babagamba gundi ali ku level 2 abamwagala bagenda ku level 2 gundi ali ku level 4 abamwagala bagenda ku level 2 kali mwenene mbakulya tunga munyumira kati no concept je ntambula ngamba naye ffe omuntu ali bakodi ku mazzi bamuyimbiremu bamufuire ku mirere aliko ku mazzi dakiika ze 3 nenganja kitandika n'abaana mawulire kati bo bakirabye ate n'abaana bano baagala nnyo ebirungi manyi ate wajja kuwaayo omuyimbi akikole
atakisusse ne wekibadde leero so naffe tutandike kuvayo kirimu konsepti y'obulambuzi tina ebintu ebimu wantu birina kati ennyanja eyo tetugikozesezza nnyo ku mulambuzi kati eyo omwami ayina amaato mukulu Haji Mayanja ayina amaato ayina emmeeri 3 ayina eyo ayina endala y'abantu 35 ayina ey'olukaaga bantu bakolerako embaga bantu bakolerako parties ne audience yaffe badde tekimanyi nenga nakyo mu audience yaffe kankimanyi so I call upon abayimbi bonna okutandika okulaga Uganda ennungi. Agabe Haji Mayanja. Ye Haji Mayanja. Haji Mayanja tunoonyeko nga Kasuku live. Tujje ku maato ago. Nga tutwaleko abantu tubalage kibeera kitya. Abantu betaaga obimanya oluusi kati nze n'abantu bange balaba ebintu nga mbikola ate namwe babikola. Nze mugezi wange. Sadala yeyita nnyo Sadala. Naye nga ye Mayanja. So Haji Mayanja oba onootambuza amaato ago nnoonya tubeereko ku maato ago tulage abantu ekiba ku maato. Haji Sadala Kasuku live. Nze njamuleeta. Atuteekemu ssente. Abantu tubalage kintu nga bwe kitambula. Bannayuganda bakoze ebintu naye all in all mpita abantu nga 8 eno shosi yange sho y'abannayuganda sho njagala tufune obulamuzi abatuufu nti omwana bw'alijja nga teyawulira na kulinnya Ronald Mayinja nga tamanyi na Luganda oba munaggana nagenda ku YouTube n'ateekamu sho aligamba ono omusajja munnayuganda yali ayimba bulungi yali akuba so kati kyo kyenjagala mweno sho tubajja kujjayo generation egambe kati ngende tube ku YouTube ndabe atukeyaga yes so kyo ensonga lwaki ntuwadde obudde Sajjango wa KT Events and Beyond yatutaddemu ssente mu Old is Gold. Mayinja at 47. Tugenda okuba nga tukitambula. Birthday ebeerayo nga 8 March. Birthday yange ebeerayo nga 24. Gw'okikeezezza bukeezi. Kikeezezza bukeezi. Kubanga Women's Day. Nayagadde okucelebratinga ne Women's Day. Nga teyeeri. Nengamba kansikengwe mu lunaku lw'abakyala. Kati tweyanza nnyo. Weebale nnyo naawe tweyanza obudde bwo. Tunaakwatagana ku Friday. Okinkolera. Nga 8 March. All right guys. Until next time, we gotta go running. Switch it off.